ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Owandiikirako ku layini ozimbemu eyo omwoyo. Tebiriimu kugambolinga. Okay, kati ku plan ne ku plan y'ennyumba n'ennyumba ezimbiddwa kye ekisinga obukulu? Ekisinga obukulu byonna bikulu kubanga senga omusajja wange muzimbi saakera kumakya n'akuba pulaani y'ennyumba ne bagigoberera ne bazimba ennyumba n'eggwa. Pulaani eba ekyalina amakulu. Kati pulaani eyo eba ewedde nga terina makulu. Kati okukijjayo mu nsi ey'omwoyo lwaki Katonda akyawa abatambulira mu mubiri? Anti lwaki akinkubuuzizza ondaze nti endagaano enkadde kisiikirize ekyali kiranga eby'endagaano empya. Example n'ogimpa n'oŋŋamba kitwale nti endagaano enkadde eringa pulaani ey'endagaano empya. Kati nembuuza ti since ekiri mu pulaani kyateekebwa into reality mu ndagaano empya, endagaano enkadde batekyalina makulu? Endagaano enkadde kasita nja kulikeninga nnyo okugjayo amakulu tumenyemenye. Singa ingula amazzi mu kacupa ne mmala okunywa kacupa mba nkeetaaza ki? Tewali. Mba ngenda kukasuula katabuti. Bwe ngula ebintu byange ne mbireeta nga bipaakingi eyo paakingi eyo enyambako okutuusa ebintu byange nga tebyonoonese n'obituusa obulungi. Singa mbituusa ne mbijjamu mba sikyakola ki? Seetaaga bino biveeraveera na bipaakingi bisuule. Kati okulondalonda mu luggya kitegeeza ki wabweru? Enzija ziddugala ebiveera ebicupa mu nnyumba. Mu nsi ey'omwoyo kitegeeza ebyo by'omaze okuggyamu amakulu gaabyo mu mwoyo tobyetaaga. Tokyabyetaaga mu nsi eyaki? Ey'omwoyo. Kati kanyongereko ntekeko ekitiibwa ekirala. Nedda. Soka tulindeko katono. Sibayo banza akyakutegeera atannakutegeera. Kankuleetereko levenda. Era ogeze okakasize kyembadde nga mbuuza oganye buganyi kyogera direct endagaano enkadde wootegeera endagaano empya endagaano enkadde batekyalina makulu? That was the question. Kakati emmere nga bwe nkugambye emmere okukolamu omulimu muggwe tosobola kukubayo kitole. Naye oyina amannyo ate mangi agagigaaya. Kati bwe tusooka ne tugayisaako erinnyo limu tegenda ggonda. Kati twetaaga amannyo amangi tugigaaye. Kati nsaba osooka ompemu ka space tugayise amannyo amangi egenda kumala obonde. Kati kye tuyita obutuukirivu. Neza ndi mu kubyongamba. Njija ku nsonga eyo kuba sigoweka atannagitegeera. Kubanza oŋŋambye bwe ŋŋenda mu katale n'engula emmere ne bagimpaakingira mu kaveera ne ngituusa ewaka n'enzigyamu emmere yange akaveera mba sinakyenkeetaaza nkasuula busuuzi. Si ky'oŋŋambye? Kati kanyongere okunnyonnyola eno concept ogitegeere. Ebiri mu nsi ey'omubiri bivaawa. Kati Yesu teyajjawo kuggyawo mateeka yadde ogadibya wabula ogatuukiriza.
era yagamba tewali yadde nukuta egy'okusangulwamu. Kati Pawulo enenjiri gye njogera ye yali agimanyi gye bayita ey'obutuukirivu. Ng'era bamubuuza oba olwo amateeka bagajjawo olw'okukkiriza. N'agamba nedda, naye tunyweza manyweze. Kati tugambye nti buli mu nsi ekirimu kiva mu kigambo. Kati ekigambo ye Katonda. Ate Katonda ono ffe tuli mubiri gwe. Kati buli ekiri mu nsi ey'omubiri kiva ku Katonda n'ekkanisa omubiri gwa Kristo. Era awatali abo babiri tewali kintu kiri mu nsi. Awatali Katonda oba ekigambo oba omubiri gwa Kristo ekkanisa. Ekkanisa yeri responsible ku buli kiri mu nsi. Lwaki? Kubanga Kristo waba tannajjamu ggwe obeera mufu. Kaakati mu nsi ey'omwoyo omufu takola. Buli ekiri mu mubiri kirabisibwa okuva mu nsi ey'omwoyo. Kitegeeza bw'okkiriza Yesu Kristo n'obeera omulamu ye gwakola. Eby'omu mirembe ekyokubiri 7:14 kyava agamba abantu bange abayitiddwa erinnya lyange bwe baneetoowaza ne beenenya ne banoonya amaaso ge ajja kuwonya ensi yaabwe. Lwaki kitwala abantu abayitiddwa erinnya lye ensi okuwona? Kubanga be bali responsible ku buli kigenda mu maaso. Kati buli kijja mu nsi ey'omwoyo kiba kivudde mu Katonda oba mu kigambo era mu mubiri gwa Kristo. Kuba Kristo tulabye nti gwe mutwe. Kati kansooke nkuweewaawo ekyokulabirako. Nti edda kangamba abawala bayambalanga bulungi oba abakyala nga babika obwerere bwabwe. Kati okubanga bambala bubi kiva kuki? Ng'engoye emmini nti mu nsi y'omwoyo olugoye kyekigambo kya Katonda. Kati edda ekigambo kya Katonda kyaliwo. Naye kati omukyala ye mukazi wa Kristo, Kristo ye mwami. Kati mu nsi y'omwoyo buli ekkanisa weetoolako ekigambo. Olugoye tutwambala eno ku nsi lulina okwetoolako okulaga kiri ekiri mu mwoyo. So kyagala okuŋŋamba ensonga lwaki ebiri mu nsi mwebiri bikyuse era mwebiri si bya bwa Katonda is because ekkanisa yakendeeza ekigambo. Yes. Kati era kyekimu kiri Lubereberye essuula esooka 26 kitegeeza ki Katonda okuwa obuyinza omuntu afuge yakuterawo ente, embuzi, amamotoka, ennyanja naye omuntu gwe bawa okufuga ye muntu gwe bakola mu kifaananyi kye. Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye n'agamba bafuge. Omuntu ali mu kifaananyi kye oli ayingidde mu Kristo yafuga. Inti tugeze mu motoka buweereza butya etambuzaako abantu ne mujja waali ku levemu ne bakuweekola ki we batwala. Kati avuga katugambe ye musumba. Kati singa omuweereza ono abakulembedde banne apapa walina okuvugira distance essaawa eziwera n'avugirawo katono ki ekigenda okuvaamu. Mu nsi y'omwoyo ogenda kutta abantu. Bagenda kufa. Omusaayi mu nsi y'omwoyo bwe butuukirivu oba bwe bulamu. Omusaayi bw'otaba na musaayi oba mufu. Tosobola kubanga tolina musaayi ng'oli mulamu. Kati omusaayi guno obutukuvu oba obutuukirivu bwe butuwa obulamu era we bukuggwako toba mulamu mu nsi ey'omwoyo. Obutukuvu n'obutuukirivu bulina enjawulo. Bulina enjawulo weewaawo ebimu naye ngenda kunnyonnyola lwaki ekisooka ki. Obutuukirivu nga bwe nkugambye okubalibwa nti oli mutukuvu oba toliiko kibi. Naye ekyo ekibi okyeggyako otya osooka kuba ng'otuukiridde n'ekiri Katonda ky'ayagala.
kati kasitotuukirira nakyo ng'obalibwa nti oli mutukuvu toliiko bbala. So omutukuvu yatuuse. Yaha. Omutuukirivu ate omutuukirivu. Okutuukirira kitegeeza katugambe nti Yesu Kristo nyakozesa example ye yasoose. Tugende maaso. Yesu Kristo n'aweebwayo ku lwaffe. Kubanga mu ndagaano enkadde kyali ku pulaani ng'endiga yasalibwa ne bagirya nga kwe kuyitako kwa Mukama waffe. Kati yatuukirira ne yali paati yeeno mu mubiri. Kati kitegeeza bw'oba otuukiridde toliiko kibi. Mutukuvu kubanga Bayibuli egamba all unrighteousness is sin. Obutali butuukirivu bwonna kibi. Kati ekibi kibaawo nga totuukiridde. Kati ekyaleesa Yesu enjiri eya sayidi eno n'eno nti tewaliiwo ngeri yonna gy'osobola okufuna obutuukirivu nga tolina kwozimbira. Weetaaga okubaako ne kwozimbira. Kati katugambe Mukama wagamba gwe nkuyisa obe nga Joshua. Gwe okubala nti oweereddwa obutukuvu era otuukiridde. Ogenda okwata Joshua mu Bayibuli. Osome buli akamuliko. Okakase ng'okola kamu. Kubanga akumawo kuno ekkanisa etaliko bbala yadde olufunyiro. Kati kasita obikola mu mwoyo. Kasita obikola obeera otuukiridde n'obalibwa nti oli mutukuvu. Toliiko bbala. Kati ekkanisa kyerina okupiikinga. Obutuukirivu obufuna otya? Kubanga bw'onaakebera mu Bayibuli Katonda bamuyita righteous judge. Obogera judgment bakozesa righteous omusango gw'obutuukirivu. Bagenda kusala omusango gw'obutuukirivu. Bino byonna lwaki tulemera ku butuukirivu? Kubanga omusango bagenda kusala gwa butuukirivu. Beeri babuuza bubuuza yatuukirira byonna n'abimalayo. Nga bwe banagamba nti bw'okeera ku makya tubuulire ebyokola okuva ku makya paka kawungeezi. Byonna w'obikola ne bituukirira mu oda nga tikyamaakinga. Naye singa wabeerawo siteepu eyasobye ng'eyeeno gireese wano ebisigadde byonna biba bifu. Kati okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwegendereza. Kubanga ogenda kuddayo oyite mu ziri layini ze baakuba. Ogende nga okola ebikwa ky'olina okukola kubanga wali ekirala okwezuula. Kati omala okwezuula ng'otandika okukola ebyo ebikwatako naye obikola oyisemu eri layini. Kati kampe ekyokulabirako njagala kuyigiriza abantu kusaba. Kati bwe nzija ne mbagamba baagala okuyiga okusaba Mukama yeebazibwe gundi yasaba bw'ati bannange tusabe nnyo. Oba oyagala okusaba ennyo kale nga sirina wensinziirira kubagamba point eyo nti obulokole bulinga kugula wali sukaali. Ku minzaani ow'edduuka apima nga naawe ejjinja oliraba era bw'etakoona ng'omugamba tekoze eki tekoonye. Sayidi eno gye bakuwa olina okuba ng'ogiraba ne sayidi eno yenjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Okakase nti tokyamye. Kati ife abatali Bayisirayiri bye tulina ate bijjira wambulokole. Baluumi 3 agamba nti abatayina mateeka. Ambeeko kyenoonya wano kikusomereko. Abaluumi bale tukyalina omuweereza wa Katonda Rachel. Abaluumi essuula ya 2 olunyirika nsome tandikire ku 12. Kubanga bonna abaayonoona awatali mateeka era balibula awatali mateeka. Era bonna abaayonoonanga balina amateeka balisalirwa omusango n'amateeka. Kubanga abawulira obuwuliza amateeka si be batuukirivu eri Katonda naye abakola eby'amateeka be baliweebwa obutuukirivu. 14. Kubanga ab'amawanga abatalina mateeka bwe bakola obuzaaliranwa eby'amateeka abo
bwe bataba n'amateeka beeberera amateeka bokka. Kati ekibuzo ffe abatali Bayisirayiri eno essimu gye ggamba nsobola oginnyonnyola mu ndagaano enkadde n'endagaano empya ne byonna ebigikwatako mbijjawa. Byabaawo ku munaala gw'e Baberi oba gw'e Babiloni mu Luganda. Katonda abantu balina olulimi lumu ne basalawo okuzimba batuuke Katonda era Katonda n'alaba nga bakisobola. Naye Katonda n'atabulatabula olulimi olwo n'alugyamu ennimi endala zonna. Kati kitegeeza ki nti bwe babeera nga Bayisirayiri be balina ebyasuubizibwa byokka, ffe ab'amawanga olulimi olwo luba terugenda kusaasaana mu nsi, obulokole tebujja kusaasaana. Kubanga bwe nkugambye nti waleeta eby'omwoyo ayagala mukwata eby'omubiri mubiddemu mwoyo. Kati ow'amawanga anaakijjawa. Kati Katonda kyava nammwe muba musobola okutuuka Katonda ng'Abayisirayiri abasoose okufuna eno enjiri. Kati Katonda kyava akwata n'abasaasaanyaamu olulimi lumu lwonna lwe luli mu mawanga. Era bw'okomawo n'okuŋŋaanya buli ekiri ku nsi ojjamu eki eno Bayibuli lwe lulimi lumu era ojjamu kimu endagaano enkadde. Naye ebyo okubitegeera olina okuba nga Kristo yakuggyirako envumbo oba Omwoyo Omutukuvu. Evaako etya? Kati evaako etya? Evaako etya? Ngenda kituukako mbadde nsaba nkunnyonnyoleyo katono kwembadde njogera. Kati kino ekyenjogera eky'ennimi kiriwa mu ndagaano empya. Lwaki Yesu Kristo bwajja obufuzi bwe bulimu okwogera ennimi? Nti ba Peetero bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu mu bikolwa by'Abatumi essula ey'okubiri. Kati bwe bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ne batandika okwogera mu nnimi, ate ez'ensi zonna abaali awo bonna ne bawulira nga boogera ennimi zaabwe era ne bawangula emyoyo mingi. Naye nga ki ekyabawanguza? Kwogera nnimi zaabwe. Kati kyenagambye nti Bayibuli ebaako envumbo togitegeera nga bweri wabula bw'ofuuka omuyigirizwa babikuvunula. Kati ezo ennimi lwaki zeetaagisa? Kubanga babaleetedde obulokozi obw'omwoyo. Naye ate jjukira ku munaala gw'e Babiloni naffe ab'amawanga twatwala ku lulimi lwabwe. Kati Katonda obulokozi buno bwabuwa Isirayiri yekka, Katonda aba tatuukiridde kubanga nabo kye balina mu mubiri naffe tukirina mu mubiri. Kati Katonda okubanga mutuukirivu naffe tulina okukola ki? Okukifuna. Kati okukifuna jjukira bano bo bakimanyi mu lulimi lwabwe nti akaliga ye Yesu azze, awaddeyo omutango. Kati ogenda kuleeta amawulire ag'obulokozi eri Omunnayuganda. Kati kikwetaagisa okusooka okwogera olulimi lw'Omunnayuganda. Bw'omala okulwogera okimubuulire mu mwoyo gwe kye bakugamba mu lwewammwe ogenda kimugamba nti ekikwanjuza nno munnange. N'ogenda n'oyanjula omukazi. Oyanjula kubanga Yesu yakola ki? Yajja n'agula ekkanisa n'omusaayi gwe. Naawe kyova otoola ebibyo. Kangambe lwaki ekitalwa kuba kati bakyonoona katutegera tutya ebifu. Yesu yayiwa omusaayi gwe. Lwaki ebeera liquid ng'Omuganda ayanjula erina okusooka mu nnyumba okukiikirira omusaayi guli. Kyekita. Naye kati we guba mwenge kitegeeza ono Omuganda tatuukiridde n'ekiri kuba omusaayi gwa Kristo si mwenge. Kachina kuba ki? Kati kina kubanga liquid yonna naye nga ya bulamu. Ne bw'oleeta amazzi mu kita, ne bw'oleeta omubisi gw'osoggodde nga teguliimu yeast kuba yeast yazimbulukusa. N'obireeta. Kati kye tuyita family planning oba family killing, okusiiriza amagi g'abakyala. Ne baba nga tebakyasobola kuzaala. So kiva kuki? Ekintu kino kiva ku nsene ey'omwoyo. Kati ekitabo kinaaba bwe kityo. Kati nze Peetero ayogedde olulimi lwo bwe nzija olaba ng'omwenge ngenda kuba sigufuna gukunnyonnyolera kuba tegukwatagana na musaayi. Kati kitegeeza
gwe mba sisobola kukuwangula ate mmanya ensobi nencorrectinga kuba kati awo ntegedde tekikola kati ennimi zino zikola bwezityo kye bayita okwogera mu nnimi yogera olw'omu nti teacher asomesa math neetaaga okujjukira emmere buli omu agigaayana amannyo ge bwe butuukirivu buli omu agago olina agago mukama nange agange kati buli omu alina etteeka lino mu mubiri mw'osobola okumunnyonnyolera n'ategeera ekintu kati teacher waba asomesa math ye ng'alina ka Venn diagram ke alina intersection bano bamemba bagweno bano bagweno kana akomu makkati ke kategeeza ababuguma tebabuguma banyogoga tebakola ki tebanyogoga kati olaba olwo olunyiriri ye bwe mba mmunnyonnyola ekyo kye ngenda okukozesa kuba ge mannyo g'alina gagenda okugayisa ategeere enjiri eno kati nze okkakasa nti mbuulidde olunyiriri omuntu nti abuguma tabuguma nyogoga tanyogoga siva mu bbanga nenjogera byempulira njagala nina okukwata obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga kiri like ndi kimubiri nenkwata topiki ya seeti eyo yennyini sikyusaamu nenjikwata we njikunnyonnyola mu mwoyo nga nkozesa ekyo ekyawandiikibwa kati kitegeeza kyenkola mu mubiri mu mwoyo kimba mpisiza mu layini sikyamako yadde era mbalibwa nti eyo njikubuulidde mbutuukirivu ate naawe bw'otyo bw'osobola okugitegeera kati okuddayo babikuvuunulira batya bino envumba evaako etya omwoyo omutukuvu yatuulamu kati nze okufuna bino nasooka kuyita mu practical gye bayita okwagala Katonda yagimpisaamu nti oba okwagala wekuba kugumiikiriza lwaki ogambye nti ndi mugumiikiriza byonna nabiyitamu ate ng'olina obbiyita ngeno enjiri sinnagitukako guno omutindo kati nga andeetera tests nga nnyingi ate bw'ogiyita tugambe eyo ya P1 agenda kuleeta eya P2 kati bw'amala ng'ennyumba enywedde bulungi ng'alyoka ajja ekirala ekiyinza okuyambako okufuna ebintu bino nginakuwa okubikulwa okuli mu Malachi 3 tebaga nti muleete ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi wabeere ennyo emmere mu nnyumba ya Katonda goloza kitegeeza ki nti bw'oba oddiza Katonda omuddiza ku byakuwadde Katonda bw'agamba sonyiwa ng'ozzaayo ku ekyo kyakugambye ng'osonyiwa obeera ozizzaayo obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Katonda byalimye muggwe. Rachel. Nagambye entegera yange entono. So ntwala sirole.
oŋŋambye kubanga oli mu kubuuza envumba eyo evaako ekyo oŋŋambye ekiweebwayo kimu eky'ekkumi kuweebwayo okuwaayo mu Malakayi ennyumba yange ereme kubulamu kyakulya goŋŋamba nti mu mubiri yali ategeeza nti kubanga nga wokinyonedde nti mba nziriza Katonda ku byampadde si kyo nti wembeera nga nasonyiyibwa nange nensonyiwa olwo mmaze okkiwa kati ngenda kunnyonnyola olunyiriri olwo mu bitiibwa 3 ekimu eky'ekkumi nti obwakabaka bwa Katonda bwo obukulu okuva mu kitiibwa ne budda mu kitiibwa era omubuulizi agamba nti tewali kipya wansi w'enjuba ekyaliwo era kyekiriwo era kyekigenda okubaawo kubanga essomero byebiki kati eyo kanveeyo kati Malakayi ono omutendera ogusooka ogw'ekimu eky'ekkumi obuuza envumba eveeko etya sooka onyonyola ekimu eky'ekkumi ngenda kunnyonnyola emirundi ebitiibwa 3 ekitiibwa ekisooka kankozesa ekya bulijjo kyemumanyi kye baleeta mu kkanisa ne bawaayo mu kabbo eky'omubiri ekyo kyekiriwo tuyigiriza eky'omwoyo nti ku Katonda byakuwadde byonna ebyo oleete omuwe kati lwaki oleeta n'ow'omusumba kubanga tulabye nga ebintu ebikolebwa mu mubiri byonna biva mu nsi ya mwoyo kati kitegeeza ki singa nzija wano ne mbuulira ekigambo kino mu nsi y'omubiri kati tugeze ndi mu kutunda ngoye abantu beebika obwereere mu nsi y'omubiri kirina okulagibwa walina okubaayo atunda engoye olunaku lumu Bayibuli egamba olunaku lumu maaso ga Katonda ennaku 100 wano ku nsi ziringa olunaku lumu mu maaso ga Katonda nakunnyonnyodde olunaku kye lutegeeza kitegeeza nti buli kikolwa kimu ekikolebwa mu mwoyo kiddibwamu emirundi 100 egyo emyaka gikwata okubiseemu buli mwaka gulimu ennaku mmeka kyojjamu ekikolebwa mu nsi y'omwoyo kimu kiddibwamu emirundi egyo gyonna mu mubiri mu bitiibwa eby'enjawulo nga bwe ziba nti ennaku za njawulo nakyo we kiddibwamu so n'ensonga lwaki tusobola okubijjayo nga byonna bifaanagana kubanga byonna byava mu kimu kati okuddayo ku Malakayi ono omusumba ye mulimi gye bakoma okulima ebirungi ne mu nnimiro bagenda kulima birungi bwe batandika tugeze enkoko eŋŋanda yeetakulira Yesu Kristo yasumbako abayigirizwa be emyaka 3 n'emyezi mitono n'agenda ebisigadde Mwoyo Mutukuvu yalina okuteekinga over beetakulire oba okuze ebisigadde Mwoyo Mutukuvu yateekinga over kati bwe tolaba nga enkoko eŋŋanda zaakendeera nga waliwo zino ze bakuumira mu luyumba lwaki bazikumira gye bakuumira mu luyumba bagiwa mmere gye baleese tefuluma kye baleeta kyolya gwe toba na busobozi bwetakulira nti kati obulokole bwe buba kulunda nkoko abantu tebeetakulira babeera omwo kye bakuwadde kyolya biri eby'abantu okwenoonyeza Katonda ne beewulirira byaggwaawo kati kye nagambye nti abantu be bafuga ekkanisa yeefuga Katonda yabawa obuyinza bakoze mu kifaananyi kye bafuge abawadde enkoko ye nga yeetakulira ekibala ekyo kigenda kunywerera lwaki Kayini bwe yatta Aberi Mukama yamugamba omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira nga guyima mu ttaka ettaka lino by'ebyomubiri kati ye Katonda asobola okulaba ensobi ng'atunuulidde nga waliwo ekisobi waba yatonda enkoko nga ekuza obwana nemala neyeetakulira ate kati ng'enkoko zaalabawo zibeera bubeezi mu luyumba bazikuba na bukubi mpisa okukula kati Katonda kwagambira nti waliwo ekisobye kubanga omusaayi waliwo ekiraga nti obutuukirivu buyiiriddwa wasinziirira kati njija ku kino ekimu eky'ekkumi kati kitegeeza Abaleevi bano abaali bakola mu yeekaalu ya Katonda lwaki tebaavangayo ate bano abalala bonna ne badda eno
kubanga walina okubeerawo department emu ekola mu mwoyo byekola biryoke bifulumizibwe mu mubiri. Kati bye mulina bano be baba babirima, endagaano enkadde byerina, endagaano empya ye yabirima. N'olwekyo bawaayo ekimu eky'ekkumi eno mba omwoyo kubanga bye mulina byonna be babikoleredde kyekikuleesa ekimu eky'ekkumi ekyo. Era musumba wabanga akola majaani era naawe n'ogenda kutunda engoye ezirimu ebituli kubanga naye ekigambo kyagaba kirimu ebituli. Kati sente zo zijje mu ngoye ezirimu ebituli era zozzaayo kubanga kyawandiikibwa nti kigwana omulimi okusooka okulya ku bibala bye. Kati kyetuva tubizzaayo. Kati kategori ey'okubiri ey'ekimu eky'ekkumi nti okubeera kuba akafaananyi ng'oli taata ewaka naye ng'emmere gy'ogula ogisanga waawo tebagifumba oba nga ne bw'ogifumba tebagirya oddamu n'oleeta toddamu kuleeta. Kati Bayibuli egamba muleete ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi ku ebyo byonna ebiri ku nsi Katonda yabirima mu nsi ey'omwoyo. Kati bw'ajja n'abawa ekigambo kye kati nga bwe mbagamba eby'okutuukirira ku ebyo byalimye mu mmwe mukwateko mumuddize ekiberyeberye. Lwaki? Kubanga yawaayo omwana we omu yekka. Kati buli kyozza kirina okuba nga kiri mu kifaananyi ekya nnamba emu Kristo. Kaakati bw'okiwaayo oba otuukiridde n'ekiri eky'omwoyo kati bw'okireeta nga Katonda agamba kakiringa Katonda nga agamba kubanga byakuwa obikola kyava akwongera nti kati gwe bwe nkutuma n'ogaana nenkutuma n'ogaana nziramu okukutuma. Bw'oba oyagala nkutume wabeereyo emmere mu nnyumba ya Katonda leeta ebibala ebyo bye tuwulira ng'ebyomuzannyo bagasonyiwa n'orelaxinga. Bw'orelaxinga togenda kufuna ki ekiddako bw'omala okusonyiwa kubanga twanyonyodde olunaku bwe tumala olwaleero waliyo olw'enkya waliyo n'eruli. Kati bwe oyagala okutuuka n'emululi beera mulamu zuukuka okole. Kati bw'onaafa zino zonna togenda zituukako. Kati leeta ekyo kye bagambye toolako oleete wabeereyo ebiba naye Katonda kwasinziirira n'abongera. Ekitundu ekitiibwa ekyokusatu ekimu eky'ekkumi kati olaba bino eby'omu nsi byonna bye nkugamba nti bye tukwata ne tuggyamu eby'omwoyo eby'omubiri. Kati Katonda kyava agamba muleete bino bye walima bino by'oba oleeta ebiweebwayo mu nnyumba ye gwe yeekaalu ya Katonda obireete wabeereyo emmere kubanga ye byagenda okukwata ng'akusomesa obwakabaka bwa Katonda byagenda okukwata akuvvuunulire nti kino nali ntegeeza kino. Kati bino we mbikwata mu ekyo ky'ogambye ekitiibwa ekyokusatu mbitwala wa? Biriwa? Bino by'oŋŋambye bino kati nga tugenda ku nsonga gye bayita ey'ekyoto oba okufumba emmere kyeki oyagala kulya mmere gwe yeekaalu ya Katonda. Abantu bali baagala ekigambo nze Katonda sikuwulira sikola ki. Kati tuyimirira tuyisiza mu layini nga twagala ekyokulya tetujja kugambolinga nti oba oyagala ekyokulya okola otya nti ŋŋenda mu lusuku nentema ettooke. Kati ekibuzo ne kiba nga tonatoma ttooke dde olusuku gye luli mmwe luli mwotema nti kati gwambe ensi eno olusuku erimu ettooke lye tusobola okutema. Katugambe ki? Njagala kumanya lwaki ennaku zino ulcers nnyingi era njagala nzimanye mu nsi y'omwoyo kyeki lwaki abantu balina ulcers. Nange neezuule sikubanga kinkwatirayo mu nsi ey'omwoyo nga nze akola ki azirina. Kati tuba tugenda kuggyako ekikuta ekyokungulu ekya ulcers tufumbe tufune foomu eri mwe tunaalira ulcers mu mwoyo. Kati ekiyambako okufumba jjukira kyekyoto gwe muliro. Kati omuliro mu nsi ey'omwoyo bwe bulumi bwe tuyitamu gwe muliro. Ngenda kuwa ekyokulabirako oluku kyeki. Oluku olwaka gubeera muti bambi nga gulimu obulamu naye obulamu ne buggwamu. Kati olwo oluku luba n'obusobozi obukuma ekyoto.
gye lukoma okuba nga lukalu n'ekyoto ekyokulabirako nyinza okuba nga ndi mulamu wano nina bizinesi yange etambula ogwo omuti gulimu obulamu naye buli weggwaawo obukalu obwo obujjamu buleeta obulumi mu nze gye bukoma okubeerawo obulumi obwo kati mu nsi y'omwoyo obwo obulumi gwe muliro gwe bakozesa kati woba oyagala okukuma ekyoto kye ekyokusa nti nze njagala kusaba funa enku enkalu kugenda obawera ekyokulabirako kasita mutegeera Luganda amina okuba nga muli ku Baganda funa enku ekyoto ekyokusaba okwaka kisinzira otaddemu nku ki kati bwe ŋŋamba brother Sami yalwadde omusujja ogenda kusabirayo eddakiika mmeka tumusabireko tunasabira kyenkana si kinene kati ate we banagamba banaye brother Sami emmotoka emukubye obulaga asigaddeko katono tujasaba nnyo kati olaba nti luno olukulu lukalu kati kyekitegeeza mu nsi y'omwoyo ekyoto okwaka ofunayo ensonga ziri gguluggulu weewaawo ne buno obuggwamu amangu bukuma ekyoto n'otandika kugamba Mukama nkwebaza kino kyotuwadde nsabayo kino mpola mpola then nezino ennene n'oyongerezaako ebyetaago bye ebikuluma ebizito kati obwo obulumi lwaki Yesu agamba nti nze ne munaaba mu muliro nja kuba nammwe lwaki tagamba nja kuggyawo omuliro obulumi oba ajja kutugyamu kubanga omuliro ogwo mu nsi y'omwoyo embeera embi eyo gy'oyitamu gwe muliro gukozesebwa okukyusa ebintu kati guno omuliro osobola ogwekumira naye enku toyina oyinza buzikaza olwo gwosobola okwekumira nga ngenda kusibayo ennaku 3 ekikusiibya olina kyowaayo mu maaso ga Katonda akikyuse akiggyemu eno endabika akiteeke mu ndala kati naawe wano ogenda kukuma ekyoto kweyisa mbulumi naye emirundi egisinga nti kubanga ffe tugambe tufumbisa kyanku enku zeekaza zokka emirundi egisinga weewaawo wabeerayo n'abazitema kati Katonda akuyisa mbulumi ensonga lwaki akakuba akagenda mu ggulu kafunda lwaki kakuuma ekyoto ky'omulokole nga kyaka kyetuyita ekyoto ky'omulokole okwaka obeera nga oyita mu hard situations ezo hard situations zoyitamu Katonda zaakozesa okukukyusa okuva mu eno embala okudda mu mbala kyova olaba sitaani abantu abatwala mu comfort zone sitaani tasobola kuzikiza kyoto kyo nga takututte mu comfort zone comfort zone kyekintu kyowulira nga bwe bakigamba okukola kikumalako emirembe ng'oyagala kubeera eno nga kakapa wetowulira nga abawuliriza sitaani bagamba nti bakozesanga nnyo kapa lwaki kapa iyo kapa eyagala kutuula awo mu ntebe bwenywa amata bwebuukabuuka kati bulaba engoye ezifuluma leero ziriko dizayini za kapa kitegeeza ki kyaki eri mu comfort zone aweereza sitaani bw'anaaba anaakukuba mubeera musabira mu kazigo najja n'agamba wadde ennyumba era oluvaawo ennyumba nti ettaka liryo mbazimbidde kyaki ng'egwa lwaki egwa kubanga yazikizizza ekyoto kyammwe kati tulina lemeramu wadde batuwadde ennyumba akakubo katono n'abakakwata batono kati okulemeramu nti bakuwa oli azze n'akuwa ennyumba ng'ayagala kukutega otegeera otya kyabwa Katonda oba si kyabwa Katonda bwe kibanga kibajja ku mulamwa gwa Kristo nga kibajja mbutuka kyo ekyokulabirako kaŋŋambe nze ne brother Sami tugenda kuzimba ekkanisa kati ekkanisa eyo jjukira mu nsi ey'omwoyo ye yeekaalu ya Katonda era tuli bitundu kati iffe nga bwe tubeera abamembers abalimu ffe tutegeeza ebitundu ebiri kuno mu mubiri kati tekiba kya butuukirivu atali kitundu ate okuba ekitundu mu mwoyo oba ku mubiri kubanga mu mwoyo tali kitundu kummwe kati ekkanisa mugyezimbira mmwe kye musobola okuwaayo oba kisobola kuzimba ya ssubi kyekyo kyekiri mu mwoyo oba musobola gizimba neekoma kaŋŋambe oba corporate kyekyo lwaki kuliko bamembers abalala ababulako ekkanisa emalirizibwe mu nsi ey'omwoyo ate ekkanisa tezimbibwa muntu omu si kya butuukirivu kubanga tuli mubiri gwa Kristo yeekaalu eriko amadirisa
eriko amataffaali mangi kati kyetuva tugamba nti yiga obutuukirivu oleme okugwa mu kibi. Singa obadde omanyi eyo concept nti ekkanisa etegeeza mubiri gwa Kristo gwa bitundu bingi bye bagizimba, gwe tova eri n'ogamba nze nina ssente mbawadde obukadde 3 muzimbe, tekiba kya butuukirivu. Kati ono agenda okuvaayo awo obujulizi nti nze ekkanisa nagiwa zino ssente n'engisuula. Already mmwe obutuukirivu buba bwabalema okukuuma. Rachel. Kati munaatusonyiwa bannaye atukyusizaamu ku location katono akulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi, nga mutulaba bulungi nga tuli steady. Kati banyala kubuuza ko wadde okyanyona kya kkanisa. Ekkanisa kyeki? Ekkanisa bamanyi nze ekkanisa ffe yeekaalu ya Katonda mu nsi ey'omwoyo. Kati mu nsi ey'omubiri kyekyo ekizimbe kyolaba abantu kye bakuŋŋaaniramu. Kati kye tugamba nti tuukirira n'ekino eky'omubiri nti ng'abantu bwe bakuŋŋaanira mu kkanisa ne babaako services ze bafuna mu kkanisa, naawe ssekinomu yeekaalu ya Katonda. Mulina okubaamu abantu abakuŋŋaaniramu mu ggwe ne babaako services oba fellowship gye bafuna ne bannaabwe oba okuva eri Katonda. Kati tulina kugoberera ki? Kya mwoyo eky'omubiri? Kati kye tulina okugoberera tulina okukwata, kankubuulire omusaayi Yesu bwe yayiwa kitegeeza ki? Yesu twalabye omusaayi kyekikuwa obulamu era nga endagaano enkadde ye yabanga obulamu eri abagigoberera eby'omubiri era n'ab'omubiri baali mubiri gwa Kristo. Kristo yajja mu mubiri ate n'azuukira mu mwoyo. Lwaki kyali bwe kityo? Kyali bwe kityo kubanga ye amateeka gano gaali gasoose okujja mu mubiri era omubiri gwa Kristo gwaliwo naye mu mubiri era weeguli mu mubiri. Naye Bayibuli egamba nti amateeka gaali manafu nga tegasobola okuwa abantu kangamba obutuukirivu bwa Katonda. Lwaki gaakola ate ne gatuuka nga manafu Katonda n'agajjawo? Kubanga twalabye nti buli ekiri mu nsi ey'omubiri kiva mu mwoyo. Kati Yesu we yajja yaleeta endagaano empya nga bagenda kuddamu byonna ebiri mu mubiri. Kakitegeeza kubanga ngenda kusaba mulimo waliyo ekifo nti go naakolanga nti nze nga Musa. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.